nga 25 omwezi gw'omwenda omukulembeze w'eggwanga lwe yayisa ebiragiro ebigoba obukulembeze obukadde mu butale ne lufula okwetooloola ekibuga Kampala nga kino kyaddirira abasuubuzi mu butale buno okwekubira enduulu ewa pulezidenti olw'okunyuunyuutibwa okusukkiridde okuva mu bukulembeze obuliko kati. Mu nteekateeka y'okweddiza obutale waliwo akakiiko akassibwawo okugira nga kaddukanya obutale 16 ne lufula eziri mu Kampala. Akakiiko kano kakumala emyezi 6 nga kakola egyako era nga mu kiseera kino kalina okutegeka okulonda obukulembeze obuggya mu butale buno ne lufula. Olwaleero KCCA erambuludde ku bisale ebiggya ebigenda okuwoozebwa mu butale ne lufula. Akolera mu dduuka oba lock-up mu Katale wakugibwako emitwalo 14 mu 1,400. Olwo alina omudaala asasula emitwalo 13 mu 2,000 buli mwaka, so nga akolera mu luggya lwa Katale wakusasula emitwalo 765 wabula nga byonna bya buli mwaka. Ebirala ebyanjuddwa mu nteekateeka eno by'ebisale ebigenda okugibwanga ku nsolo ezibaagibwa mu lufula nga buli nteesalwa yakusoloozebwako $1.5. Buli mbuzi egenda kusoloozebwako 3,000. Enkoko yo yakusoloozebwako nnusu bisatu, so nga embizzi egenda kusoloozebwangako $5,000. Okusinziira ku KCCA, ekyokwezza obutale buno kigenda kumalawo okwerumaaluma mu basuubuzi. Gavumenti egenda kweddiza obutale. Abo abalina okuliyirirwa bajja kuliyirirwa. Ettaka bwe liba lizeeyo mu gavumenti liba lizeeyo mu bantu, era gavumenti ejja kulaba nti omuntu wa bulijjo yeeyagalira mu katale afunamu era ng'akulaakulana. However, for KCCA, since they had already developed part of the land, Cabinet decided that the portion that they have developed can remain with them. Aba KCCA babadde basuubira okutuukako mu katale ka Balikuddembe akamanyiddwa ng'owino okwanja enteekateeka zino era nga ebyokwerinda bisiibye binywevu. Wabula tebalabiseeko olw'embeera ebadde eyinza okusajjuka oluvannyuma lw'abavubuka ababadde mu kifo kino okwesoma okubanganga. Gavumenti tesobola keera ku makya neeguza abantu ekintu aye nejja kitwalirwa mpaka kubanga eyina gavumenti mashinale bayina emmundu bayina buli kimu. Naye njagala nze okugumya abantu bonna bali mu butale tuyimirire wamu twerwaneko twenunule. Essente y'omukyalo omunaku omuvubuka omunaku ne tukuŋŋaanya nga obusente bwaffe ne tubuwa State Council. N'ebyapa byennyini State Council yabituwa era wano mu State Balikuddembe tubirina. Ne mu lufula ya Kampala ebyokwerinda binywezeddwa State Council ebadde egenze okunnyonnyola abakinjaaje ku nteekateeka y'emu. Kesi egenda okukola okulonda okulaba nga kuli transparent era nga kuli representing abantu abali mu bizinesi y'ennyama. Nti tuwandiike abantu abalina laama ezibaaga ente y'emmaaka kati ng'eyange eyitibwa paid. Abo bokka be bagenda okulonda. Essaawa eno zino ensasagge zonna z'olaba zivudde kubeera nga tetunnabafuna bukulembeze. Gavumenti bwe yatusuubiza. Buli yagala okuva ayagala kweta mukulembeze. Okitegeera twagala gavumenti ejje oba tutegeera nti ekifo gavumenti yekitutte otegere nti kya gavumenti. Ekirindiriddwa kwe kulaba engeri KCCA gyegenda okussa enteekateeka eno mu nkola. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.